Buli woyita mu kibuga Kampala amaaso gakuba ku ntuumu za kasasiro. Kino kivudde ku bimotoka bya kasasiro ebibadde bitwala kasasiro ekiteezi nga kati bigenda nkumba. Mu katale k'e Nakasero embeera yeetabukidde ddala anti ekivundu ekiva mu kasasiro kigoba n'abasuubuzi. Naye wabanga tesimuzira abasinga obungi bayitawo buyisi. Babuli ayitawo n'akola bw'ati ennyini ng'agamba bw'oyadduka bamanyina ebintu bino tutunda tugenda mu kasasiro naye nga tukuteekamu ssente. Bakasitoma bagula eri munda n'abamu beenyennyalawo wano tebajjaawo. Era kati kasasiro bukyanga atandika okubeera wano akasente tetukyafunirako ddala. Mu ntambula zaffe tusobodde okufunayo kampuni 2 ezikuŋŋanya kasasiro mu bitundu by'e Makindye era bano tubabuuzizza wa gye bayiwa kasasiro ono mu kiseera kino. Kasasiro kati budde bunagenda Ntebe neggulo twayiyeeyo. Oluvannyuma lw'okuba nti nno baatugobyeyo tulina okubeera nga tubitwalayo abakulu nga bagenda mu maaso n'enteeseganya. Bano wabula balumirizza nti baliko ebisale bye babasasuza okuyiwa kasasiro mu kifo ky'enkumba atubuulidde bino tayagadde kumwoleka bwenyi. Go 1000 mulala gosooka onowebiri najja naye n'omuwa yagaba lisiiti ati obuzi bwe tusanga eyo buli luutu gumu 1000. Lodi Meya wa Kampala agamba nti ensonga z'okusasuza ab'ebimotoka bya kasasiro bagenda kuzinoonyerezaako. Kakati kikwewuunyisa nti ate bw'oba muganye nti ebimotoka tebijjaayo ate lwaki oteekawo abasolooza kuba nayogedde ne Meya Kalema n'agamba bo aba Town Council y'e Katabi tebasolooza ssente abasolooza ssente bava ku municipality ate abagamba nti bawakanya ebimotoka ogendayo ate bava ku municipality so twagala twogere nabo oba baagala ssente tukiteese bulungi. Kati oluvannyuma lw'ebifo okuli Ddundu ne Menvu okugaanibwa okuyiwayo kasasiro Lukwago agamba nti bali mu kaweefube wa kunoonya ttaka ddala we bagenda okugira nga bayiwa kasasiro. Management executive director ne banne balina okunoonya ekifo ekirala ekiri okumpi ne Kampala nga tetususse bitundu bya Muwakiso okulaba nga tusobola okuteekawo kasasiro. Embeera yandi eyongera okuba obubi mu Kampala singa abakulu mu KCCA tebakkaanya ne bannaabwe Entebbe okutwala kasasiro enkumba mu Town Council y'e Katabi. Winnie Nakabiri agafeeyo ku Spark TV.